Embiranye ku ttaka ly'Ekigaya Golomolo mu disitulikiti y'e Bwikwe zaatuuka n'okuyisa minisita omubeezi w'ebyamazzi Ronald Kibuule mu kakiiko k'omulamuzi Bamugemereire. There was a claim by the Namasole family who were questioning the new landlord who was not introduced to them. Ensonga z'ettaka zino zaatuuka n'okusibya Musa Kateregga agambibwa okuguza minisita Kibuule ettaka ery'obwa Namasole. Olwaleero Namasole Sarah Natolo naye avuddemu omwasi ku nsonga z'ettaka lino. Boogera ku by'ettaka naye nze ow'Erukuli ze nasooka okuggyibwako ettaka era ebiwandiiko mbirina ebya Buganda Land Board naggyibwako aba Buganda Land Board nga bagamba nti ettaka lyabwe agala okulaga Obuganda nti Namasole akyaliwo owa Ssekabaka Muteesa Walugembe. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuziza mu lubiri lwe olusangibwa e Lusaka e Makindye, Namasole ategeeza nga bw'atawanga muntu yenna lukusa kutunda ttaka lya bwa Namasole. Wano wentudde si wange wa Buganda Land Board. Namasole akukkulumidde n'abantu abamu ku bakungu b'Emmengo okumuvoola. Ab'Emmengo ne bateeka ku nze olukongoolo nti ako akakazi kabbi ne bampeebuula eri Obuganda. Ng'alabiseeko mu kakiiko k'omulamuzi Bamugemereire ku nsonga z'ettaka zino, akulira ekitongole kya Buganda Land Board ekirabirira ettaka ly'Obwakabaka Emmengo, Kiwalabye Male, aliko ebigambo bye yayogera Namasole by'agamba nti byali bimuvoola. All the property listed under the schedule be returned strictly to the Kabaka and nobody else. The properties include Namasole's land. Buganda Land Board yafuna ngeri ki ettaka ery'obwa Namasole ate nga bannamasole mbawulira weebali. Namasole abadde n'abalangira wamu n'abambejja nga bwe bagamba nti agaasaaka ge gattula. Eno gye tusanze ne mutabani wa Ssekabaka Muteesa owookubiri eyamufaanana n'amumalayo. Mugema Muteesa yanzaala eyo mu nsozi e Kabula. Ettaka eribagulumbya bagamba nti yabaweebwa mu ndagaano y'Olukumi era nga Buganda Land Board terinaako buvunaanyizibwa. Amuweebwa mu ndagaano y'Olwenda, the 1900 agreement. Buganda Land Board tebuvunaanyizibwa ku ttaka ly'obwa Namasole. Byonna birina okuddibwamu kubanga bwe baba bagamba nti Namasole mufere. Kwate omufere bitegeeza nti byonna bye yakola bifere. Newuunya abasajja abakuuma Obwakabaka bw'e Buganda okuvaamu ebigambo ebifaanana bwe bityo. Kyokka nga newankubadde endagaano yabawa ettaka teryabaweebwa mu butongole. Namasole aggyeko eriri eryamuweebwa. Sarah Natolo aliko obubaka bw'aweerezza eri Ssaabasajja Kabaka agonjoola ebimuluma. Mutebi nze namussaako wano wendi naye kye bavoola nze ne baga nti oyo ffe situmumanyi omuntu nga n'ebiwandiiko weebiri. Abasajja Kabaka abantu be abaami be baatwawukanya tewali abuuza munne nenteebereza gye byava nga ate nze namweteerako wano mu nnyumba muno. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.